Enkoko ey'omulongo mayanja egenda naki? Njagala otunuulira ekibbo ky'amagi gano kubanga ojja kulaba enkoko nga tolabye magi nga kuteerewo nago osobola okufuna okumanya okulungi. Weetegereze mu puroguraamu eno eya jjajja n'eddagala lye. Omusota guno ne guyita wano ne gujja, njagala ojja olabe. Njagala otunuzeeyo bulungi kubanga bino ebibya bigendamu mata kati tigaliimu. Kati njagala otunuza amagi ago. Ffe tugalya, bassebo ne bannyabo, ffe tugalya amagi ago. Ffe tugalya bassebo ne bannyabo. Kitegeeza tuteekayo amagi ago ne tugateeka ew'amayanja ew'omulongo. Gali goolabye mu kibbo. Omulongo oli bw'afubutuka n'ava mu kiswa kiri n'ajja n'atambula. N'abagambye nti bwe ziba mbuzi bassebo ne bannyabo, kino kye bayita okusiga ensigo. So totwala za ffene okugabula, otandika kugabula na binyonyi n'obigabula bulungi ne birya. Buli kimu bwe bimala okulya ate n'otuula n'olaba. Akati olunaku olwaleero luno, olunaku olwaleero njagala babuulira n'enkoko kanziwe ziryeko ezinaaba zisobola zisembere wano. Bw'ogenda okwetegereza tambalage olaba. Nabagamba enkoko nti buli nkoko eyina ensonga gyekola yokka. Kati olunaku olwaleero luno lwe mulaba enkoko zino, buli nkoko eyina ensonga yaayo. Buli nkoko eyina ensonga yaayo nga bw'ogiraba bwe ziri awo. Muzirabye? Kati enkoko, mmwe abantu abalina ebizibu byammwe mu bizinesi, mu bufumbo bwammwe, njagala nkulage eno enkoko enjeru ey'akasunsu. Eno gy'olaba eyina akasunsu kano. Kati omwana oyo eyabulwa amagezi nga tasoma bulungi. Ng'omwana oyo tasoma bulungi, enkoko enjeru gye tukolako emikolo ne tufuna amatooke agagudde mu kkubo, ne tufuna olumanyo n'eddagala eddala, enkoko eyo agirya nnamba n'amanya ng'enkoko bw'emanya obudde 7 n'ekookolima ate nga terina ssaawa. Kati jjajjaffe Kawumpuli, enkoko eno gy'olaba ekyoya kino ate kye kikola effumu lyayo. Kati eyo y'enkoko ekukokoola n'ekusumulula. Enkoko eno y'ey'omulongo mayanja. Njagala mbalage enkoko ey'omulongo mayanja egenda naki? Kanzige. Kanzige tunyumye. Enkoko ey'omulongo mayanja egenda naki? Njagala otunuulira ekibbo ky'amagi gano kubanga ojja kulaba enkoko nga tolabye magi nga kuteerewo nago osobola okufuna okumanya okulungi. Weetegereze mu puroguraamu eno eya jjajja n'eddagala lye. Bassebo ne bannyabo, enkoko eno ey'amayanja eno ey'omulongo oyo kati egenda n'amagi gano. N'eya maama Namayanja, waliwo enkoko ya maama Nattimba kusalawo, waliwo enkoko ya maama Nabuzaana, waliwo enkoko ya maama Namirembe eyitibwa Nabicuccu. Kati enkoko timukyazirunda waka, buli lumba olujja lutandikira ku mmwe. Kati waliyo enkoko gye bayita batadde enkulu kwetakulira nti enkoko eyo bagita buti
naye enkoko yeteekwa kuba ŋŋanda ate ng'eneesigalawo nga namu. Buli weekeera n'etoolatola kyebava bagiyita entoozitoozi, kano koolaba ebojja bweti ke bayita okutoolatola, naawe kookola ng'ogenda ku mirimu gyo. Amagi gano tugatwala ewa jjajjaffe Mayanja, era kyekiviirako amagi ago okulaba nga gakola ensonga nnyingi. Era owulira nga bagamba kati ekyo kyeri mu kukola kye bayita okutoolatola nti entoozitoozi, kati etokukubanga ebojjabojja. Kati bassebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola mmwe abali eyo, bizinesi yalema, amaka gaalema. Enkoko eyo bayinza okugijjako ekigere ekyawakati ne bakukolera ekikondo eddagala erigenda mu bizinesi, ne bateeka ku dduuka oba ne bateeka mu poloti gy'otunda oba mu ttaka. Nabagamba nti nkoze puroguramu nnyingi naye nga sibasomesa, nga sibalaga bikolwa, nga njogera bwogezi. Kati ennaku zino nkola puroguramu nga nkulaga n'enkoko gy'oleese na kiki kyekola. Kati osobola okujja ewa jjajja nga n'enkoko yo wagiguze ogirina. Osobola okujja ewa jjajja nga n'embuzi yo wagiguze ogirina. Osobola okujja ewa jjajja nga ne tray ey'amagi wagiguze ogirina. Noga nti nze ngenda gabula mulongo Mayanja kubanga omulongo kyasiba teryasumulula ate nekyasumulula teryakola ki, teryasiba. Nze jjajja entoozitoozi ngireese ekole ku ffumu lya kawumpuli. Gwagenda okusiba omusango, omuntu we yalemera eruzira bamusiba, gwagenda okulabika nti omuntu bagenda okumukwata naye tebamukwata kubanga byonna tubikola. Ogenda okulaba nga gwe kaduuka ako kwoli ku capati yo tekola. Njagala kubabulya bassebo ne bannyabo abantu babaloga, kati zino zonna zigenda kukola ku baani. Mulowooza nze sibyawo ngenda kulyamu nnyama? Zigenda kukola ki? Ng'ate naluli nabakolera puroguramu eyo. Bassebo ne bannyabo, nze Jjumba Lubowa Aligaweesa mbasaba twekoleko. Katonda yakola ebinyonyi bino bisobole okutukokoola, bisobole okutusumulula, bisobole otulasizaako. Eriyo enkoko nga gwe buli wozaala omwana afa kubanga wafunirako kafiisa ku lubuto, ng'enkoko yakutugirako butugizi nga tonnafuna lubuto, naye nga balina gikutugirako ku luwoko. Bassebo ne bannyabo, ffe lubaalo waffe wa mikolo si wa kigambo. Bw'ogenda ew'omusamize bakukolako mikolo. Ne bw'oba oli Bulaaya n'oweereza ssente nti zaggula mbuzi oba zaggula ndiga oba zaggula nkoko, emikolo egyo tugikolera ne tugikulaga nti tukoze bwe tuti emikolo gino. Bassebo ne bannyabo, muyige okukola ku bantu emikolo. Ate nammwe betukolako musale amagezi mube nga mugoberera emikolo nti jjajja yankozeko emikolo. Kyovula buli gwe tujjanjaba awona. Singa sizeeyo munda kuleetera kibbo ky'amagi kino obadde oyinza okumanya nti waliyo amagi. Kati kitegeeza kyenkulazeeko. Bwe nkulaga omuwemba guno guwembejje naye ondabye nsoose gabula njiibwa. Nensija nga nzigabula nensooka nensiga ensigo. Ensigo zino zirimu entungo etungirira, mulimu omuwemba bakuwembejje, mulimu obulo obulongoosa, mulimu n'ebinyeebwa n'ebintu ebirala bingi. Bassebo ne bannyabo, kubanga twayagala tubasomese. Ekisooka muddeyo okwagala obuwangwa bwammwe. Oleme kulaba muntu nti akutte enkoko ogambe agenda wa musawo Muganda. Kale mwe ze mugula mu kiyumba ze mugenda ne mulya nezo ze batunda mu kiro muba basawo Baganda. Enkoko Katonda yatuwa ebinyonyi bino ebisolo bino okubikozesa tusobole okubanga tusobola okukola mu nnono, mu wuzi ne mu lukoba. Yatuwa ebintu. Bassebo ne bannyabo, nyinza okulaga nyinza okulaga n'ekirala kambalagire kubanga ojja kulowooza waliwo alowooza nti abaatutumanga amagi 3 naye nga tugateekawo mu bibbo naye nga situlaba gwe tugalya. Bassebo njagala kubabuulira, kati gwe tolaba alina ettooke nga lya Nakitembe, gwe toliraba nti ettooke lino lya Nakitembe. Nakitembe omumanyi, ettooke lya Nakitembe olimanyi, naye balinoonyanga n'okuba tto kubanga erya Nakitembe kwe baafugika omwana omuwala, erya Nakitembe kwe baafugika ekitanyi kyo. Embidde n'embidde nayo tugirina. Kati okyagenda okulaba, njagala ojje wano nyongere okubalaga mulabe nti bw'otunuulira jjajja bw'ava eri
omusota guno ne guyita wano ne gujja njagala ojjolabe njagala otunuzeeyo bulungi kubanga bino ebibya bigenda mu mata kati tigaliimu kati njagala otunuza amajaago ffe tugalya basebo ne banyabo ffe tugalya amajaago ffe tugalya basebo ne banyabo kitegeeza tuteekayo amajaago ne tugateeka ew'amayanja ew'omulongo gali goolabye mu kibbo omulongo oli bw'afubutuka n'ava mu kiswa kiri n'ajja n'atambula n'abagambye nti bwe ziba mbuzi natandikidde ku nkoko eri gye nvudde ntandikidde ku njiibwa bwe ziba nsolo za mbuzi ebeera nsolo era gye tugula ne tuleeta ne tukola emikolo nga bw'oziraba kakati ffe tukola mikolo bwe bakugamba nti sente jjajja Jumba wabadde oŋŋambye sente z'okugula embuzi eyo embuzi eri $35,000 kubanga yabbala ogigula $45,000 kubanga yabbala n'otuuka oginoonya ne mu katale nga togirabako kati gwe n'olowooza mbwe embuzi ojja gigula ya $20,000 ojja gigula $15,000 wa otuuka n'onoonya ensolo zino kati singa twakoze dda naye nga n'ensolo zaatubuze dda bassebo ne banyabo muddeemu okulunda kubanga oyinza okuzaalisa embuzi mu kisibo nga 5 nga mulimu ey'ebitanga etya emu kubanga eyo yeyimirirako mutango njagala mbabuulire nti bw'otunuulira ekiswa kino kiswa njagala okirabe kino kiswa kati tunuulira wano yange olabe kati bw'otunuulira ku nnyumba eri n'otunuulira awo gwe omukulu waayita tomulaba nti bw'amala okulya amajiige nadda mu kiswa omulabi nadda mu kiswa ekiswa ekyo kiramu era ekiswa ekyo tukikoleramu emikolo okusibiramu omukwano njagala nkulage kambikkuleko wano katono kambikkuleko tunuzaayo kamera fikison kati ebyo gizize olirabi enkuyege ziri zizze zizimbyeko olwo omusajja gwe twaloga gwe twasiba kati wanoona nasibirawo kuba ekiswa kiteekwa okuba nga kiramu ng'enkuyege zizimbako nga bw'okiraba waggulu era nga kibuuka enswa kati gw'ojja gamba omuntu ngenda mulogera mu kiswa aye nga n'ekiswa tokikola ki tokirina mu ttaka lyani mwogenda okugenda basebo ne banyabo ffe tulina equipment oba bwe baziyita tulina ebikozesebwa nga byategekebwa kati kiikyo ne tukwata ejjezize ne tuwandiikamu amannya g'omusajja ne tukola ki ne tumuziza abasajja bonna baalina tulina ki waliwo yambuuza nanga naye Jumba oba ennaku zino abala ki ebintu byonna abiraga basebo ne banyabo abo tuli ku mulembe gwa digito era abantu baagala kumanya abantu baagala bakolera bintu ng'okola bya ddala essimu yange eri 0772 62384 eri 0753 kubanga nze mbeerayo emukono mu kirowooza waliwo n'akantu akalala kenjagala mutegeere emukono mu kirowooza bw'oba ojjayo wali emukono waliwo eddwaliro ekyemmanga ku mukono gwa ddyo ddwaliro sala oluguudo dde ku mafuta aga Petro City bodda ku mafuta ku Bishop Stage wali gamba wa boda ntwala emukono mu kirowooza ewa jjajja Jumba namulabye ng'akola vidiyo z'enkoko nze nalabyeyo ewa jjajja oyo kakati bw'omala okutuukayo biri byonna ebintu ngenda mbibalaga buli lunaku ngenda mbalagayo ekintu kimu olw'obuweereza obwo bwe tubaako olw'obuweereza obwo bwe tukolerako njagala okubabuulira bassebo ne bannyabo lubaale mikolo lubaale si bigambo ndi jjajja nakuweereza eddoboozi ku WhatsApp no lubaale mikolo ebintu byonna bino bye tukola mikolo gya bujjajja ne tusobola okugyamu ebyo bye twetaaga njagala okwongera okubasomesa nti bwe kuba ku
kubika basebo ne banyabo kuba kubika bwe kuba kuwummuza kuba kuwummuza njagala okubategeeza teri kye tukola nga tekirina makulu tituddaawo omuntu n'omugamba wabula gwanjagala keera ennyonyi enkeeze yeri ensiriŋŋanyi keera nze mbeera bize naye buli muntu nze mwekolerako oyina keera ekisooka bw'oba onojja ewaffe tukola mulimu mulala keera bw'olaba jjaamu anaakukwata emmotoka gireke olinye bodaboda oviiremu wali esseeta ku siteegi ya bishop esseeta ku siteegi edda enamiryango bagambe nti mutwale wajjajja Jjumba mu kirowooza era osala ekkubo kuba oviiramu ku ludda luli bw'oba ovudde Kampala n'osala ekkubo n'odda ku kinnamiryango bw'obanga n'owalawala jjaamu n'ow'emukono bw'oba ovudde Busoga Katosi Bugerere Nakifuma Mukono wa Kyamira ku siteegi ya Bishop oteekwa okuyita ku Uganda Christian University eyo gyembeera essimu yange eri 0772 623 nteeraako WhatsApp gw'ayagala okakasa nti oyogera nange kuba video call ojja kuba ondaba ayagala okakasa nti oyogera nange teekako ddoboozi towandiika abantu abababba bawandiika gwe buli walaba omuntu ng'akozesa nnyo messages okuwandiika aba agenda kulimba mukubire video call akozesa ejjumba ery'eddoboozi lyange lino mukiwulire ekiroboozi kyakubwakubwa kirimu lubaale mungi eddoboozi lyange lyefaanana gwe gwe jjajja Jjumba kituufu gwe njogera naye nzikiriza jjajja nkube video call ne bwe buba kiro gwe kuba video call oli bw'agamba nti tosobola kuba video call mulinde omugaye nti jjajja kale lw'onoofuna akadde nkubira ku video call ndyoke nkulaba ettandike twogere ku WhatsApp kyetwewala ki kwe kwewala abafere kubanga abantu babafeze nnyo abantu babalimbye nnyo nze nakola emisomo gino emyaka mingi naye nga sigaba namba yange ya simu nga siragirira gyembeera nga sikola ki nga busomesa naye tugenza okulaba obulumi ng'ate abafere bakyabayiikiriza kati kwe kubaweera ddala oli gino ogire ddala tubalaga okuva ku mulyango nti ku mulyango woova tutambula bwe tuti ne bwe tuti mpaka okutuuka wano njagala kubabuulira basebo ne banyabo ebigambo byange ku programu eyo kebera ku Nono TV teekako data ogende ku Nono TV subscribe buli programu gye tunaateekayo ejja kuba ekuwa akade ku Nono TV genda ku TikTok account yange eya Jjumba Lubowa Aligaweesa eriko ekigambo artist genda kusaba kabona Daihati genda kusaba kabona museum genda ku Mukenkufu kubanga tulina emikutu mingi olw'obusomesa jangu osome teekako butesi data ogende ku Nono TV osome Nono TV TikTok kubeerako programu nkutule genda onoonye olutambi olunene gye luli ku YouTube onoonye olutambi olunene oyongere okusoma ng'osoma ku buwangwa n'ennono obutegeere baleme kubbira mu kweraguza kwotategeera nsaba basebo ne banyabo Katonda wabajjajja bawo mukisa mulinde programu endala